President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akawungeezi k'olunaku olwaleero akyaliddeko omubaka Muhammad Ssegirinya wali mu ddwaliro ensambya wali mu kujjanjabibwa ekirwadde ekimubala embiriizi era nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ategeezezza nti asanze omubaka Ssegirinya akyali munafunafu naye ng'agenda adda engulu agenda atereera era nti Honorable Ssegirinya musanyufu nnyo era awulira ekitiibwa kinene era yeebaza ggwe wenna ali eyo ataddemu essaala zo amusabira akola buli ky'okola okulaba nti osaba atereera adda engulu era agamba nti ali ready era essaawa yonna Mukama Katonda bw'anaaba ayambye bw'anaaba ateesezza agenda kukomawo adde mu lutabaalo era nti twongere okumusabira okulaba nti akomawo adde mu lutabaalo olw'okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira demokulasiya ow'ekimmemmete. Bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu ng'akyaliddeko omubaka Muhammad Ssegirinya era bino okubimugamba abadde yakava emitala w'amayanja gy'amaze ennaku eziwera ku mirimu emitongole gy'abaddeko egy'ekibiina kya National Unity Platform. Kale kambikulage obyerabireko ng'omukulembeze bw'abikoze bw'ati bw'awandiise ku mukutu gwe ogwa Facebook era ng'agambye awandiise mu Lunyaanyimbe agenda kubiyisaamu eggadi ate male mbikuwe mu lwaffe olwa wano olulya kopa. Agambye nti this evening I checked on our comrade Honorable Muhammad Ssegirinya at the hospital where he remains admitted. He is still weak but certainly getting better. He is grateful to every one of you who is praying for him and giving him words of encouragement as at this time. Let's continue praying for him. We remain hopeful that he will fully recover and rejoin the front line of the struggle for freedom and democracy. Get well soon. Agambye atya mu Luganda agambye nti akawungeezi k'olunaku olwaleero nkyaliddeko muganda waffe Muhammad Ssegirinya Honorable wali mu ddwaliro wajjanjabibwa ensambya era agamba nti akyali munafunafu naye agenda atereera era oboolyawo Mukama anaamutaasa. Agamba nti Ssegirinya Muhammad amugambye nti musanyufu nnyo eri bannayuganda abamusabidde essaala era n'abo abamuwadde obubaka obw'okumugumya mu kaseera kano kaalimu. Agamba nti twongere okugenda mu maaso n'okumusabira era twongere okuba n'essuubi nti mu kaseera akatali kanene kaseera katono nnyo omubaka waffe Muhammad Ssegirinya agenda kubasuuka era akomewo tuddemu okulwanirira eddembe ly'obuntu tuddemu okulwanirira demokulasiya tuddemu okulwanirira nsi yaffe Uganda okulaba nga twegobako ekinyamitale kya Museveni. N'agamba nti kuwonawona mangu muganda waffe mukwano gwaffe. Bw'atyo n'ateekayo ekifaananyi n'akituwa ng'ali ensambya n'omubaka Muhammad Ssegirinya ng'ali ate mu kujjanjabibwa abasawo ko ne maama omubaka Ssegirinya naye nga waali President ng'ayogerako n'omubaka era ng'amugumya nti agenda kuba bulungi mangu nnyo mangu ddala Mukama Katonda waali era ali naye era essaawa yonna buli kimu kijja kuba nga kitereera. Bw'atyo President ng'ali mu kumugumya era ng'amubuuza ensonga ez'enjawulo wabeewo byayogera biki ebigenda mu maaso ki ekitambula ki ekiri mu bulamu bwe era nga abasawo nabo omulimu gwabwe bagukola tuyanza nnyo tuyanzeege abasawo baffe ab'ensambya kubanga mukoze omulimu omulungi amakula bwe gutyo. Kale President ng'atadde obubaka obwo bannayuganda ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo nabo batadde obubaka bwabwe okusiima omukulembeze kyakoze ko n'okwongera okusabira omubaka Ssegirinya Muhammad okulanga Omukama Katonda ate atuyamba n'amusuusa mangu mangu asobola okukomawo ate mu lutabaalo tugende mu maaso n'okulwana.
atandise n'essengere everywhere muwoomya agambye Allah yasinga okumanya. Quick recovery comrade. Thank you Mr. President. Elizabeth Odoa n'agamba tukusabira mukulu. Quick recovery. Map Media TV n'agamba thank you Mr. President. Jeremia Uganda n'agamba quick recovery soja. Ssegirinya Muhammad. Nope family n'agamba His Excellency Bobi Wine Sebo tukulopera abasiba Ssegirinya bamu obutwa. Otyanga Moses naga we are with you in our daily thoughts and prayers. May the good Lord lay his mighty healing hands upon him and get healed quickly. Recovery, our comrade, you shall be well very soon. Army ability nagamba let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matthew 5:16. Edith Shalom nagamba quick recovery comrade. Semakula Isha nagamba I didn't know when you were going, at least I would give something for his hospital upkeep. That guy has been a very strong pillar in our struggle, my dear President. Annie Powers nagamba quick recovery Mr. Update. Damali forever mirembe nagamba mukama akuwonya Ssegirinya waffe. Barigeya Charles nagamba wow, our freestyler, I love you, let's play for him to recover, lots of love. Zaina Zaidi naga quick recovery and thanks President for your heart. Wanungo Deriki nagamba swift and full recovery, our freedom fighter. Zombe Tree nagamba let God does his work and wishes him a quick recovery. Welcome back sir. Brian Gin nagamba naye abalogo muri babi nnyo. Quick recovery honorable. Mirembe Peace nagamba get well soon, our disaster honorable. Welcome back President. Mweseneza Victoria nagamba quick recovery for him. Justin Banks Kegi nagamba great job Mr. President, may God's healing hand reach you Ssegirinya. Nabasa Richard nagamba may the Almighty God strengthen his hand upon his life. Bambi Resmani Lord nagamba Mr. President, you forget to tell the judge to give him his passport already. Okay. Badimwade Makoro Michael Geoffrey nagamba will be back Mr. President and a quick recovery honorable. Ibrahims nagamba may Allah see him through. Thank you President for checking on our comrade. We surrender him in the hands of Almighty. Quick recovery after update. Mr. President, thanks for the encouragement word from Honorable Ssegirinya at the hospital, and thanks for the support in Allah. Chiseka Chad nagamba thanks Mr. President for caring. Kampulira Jackson nagamba thank you Your Excellency for checking on our comrade. Quickly cover Mr. Update. Bashir Baguma Lawrence nagamba thank you Mr. President and God bless our brother Ssegirinya. Welcome back my President, honored in the name of God he will be fine. Vicky Lafifu now welcome back. Papa President from America now quickly cover our honorable. You are in our prayers. Fiona Lubulwa now welcome back Mr. Mandela. Jamil Slaji na webale nnyo Mr. President.
Fifi Nanyiga Naila Nagamba, let him be healed in the name of Jesus. Ozil Diva Naga, but I thought you were in Amsterdam today morning. How comes that you are in Zambia? Mr. President, what are you okay? Ziabulana Jaria, na may Allah grant him Shifa Bambi. Ndase Brian Nagamba, come back, Mr. President. Bogere Lajibu Naga, may the Almighty Allah grant him Shifa. Nabu Sale Carlos Shalom Naga, back President. Mugambaye Blorin Naga, welcome back President. Jeffa Sharks Naga, welcome back President. Mashaka Okiki Simba Naga, get well soon, sir. Sickness is not your position. Kalitif Me Williams Naga, our players for him. Chakua Jana Naga, mega protect him. Nakazi Florence Naga, mega healing hand that healed me, so him through to Hasifa recovery Mr. Update. Charity Vibes Naga, President to Kuloperanti Seven Never Mafia Baba Ssegirinya obutwa mukomela. Okay. Obubaka bungi ddala, abantu bangi bwe mwawayo obubaka bwe okwongera okusabira omubaka Ssegirinya n'okusiima President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okuba nga akyaliddeko Mr. Update wali mu ddwaliro ate ensambya wali mu kujjanjabibwa. Ffenna twongere okusaba okuteekayo players zaffe eri Mukama Katonda oguludene Namugereka Lugaba Ddunda ayongere okuteeka omukono gwe oguwonya ku mubaka Muhammad Ssegirinya ate asobole okusuuka aveemu omuntu omulungi, abeere omuntu omulungi, ffenna tusobole okweyagalako ng'azzeemu ofuna essanyu ate atuddemu tutambaale olutabaalo paka nga tuggyeko nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa Uganda egende mu maaso nga tulina Commander in Chief Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga ye President w'eggwanga Uganda. Buli Uganda tuvimbe nga tuli mu Uganda empya, buli omu yeeyagale, buli omu abuukebuuke nga watali kuwamba bantu, watali kutta bantu, watali kutulugunya bantu, watali bikolobera okubba ttaka, byonna nga tebiriiwo mu Uganda empya mu bukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako, mwebale kutugoberera, mwebale kutwagala. Mukama nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bataayi mweraba.